Saza Kyaddondo kkooti enkulu mu Kampala etaddewo ettuntu ery'olunaku lwa leero nga lwegenda okuwa ensala mu musango gw'ebyokulonda muna NRM Farida Nambi gwe yatwala mu kkooti nga wakanya obuwanguzi bwa munnanuupu Erias Luyimbazi Nalukoola ku kifo ky'omubaka paalamenti owa Kawempe North era nga ayagala okulondebwa kwe kusazibwemu ng'agamba nti okulonda kwasaanikirwa emivuyo egitali gimu. Okusinziira ku kiwandiiko ekitegeeza ensonga eno ekivudde mu yafeesi eyamyuka Registrar owa kkooti enkulu atwala ensonga eziringa zino Kintu Zirituusa Simon ensala ennamula entongole ey'omusango guno egenda kuweebwa ku ssaawa 6:30 ez'ettuntu lya leero era nga bagenda kugiweera ku makonkole ya email. Ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu 2025 akakiiko ak'ebyokulonda kalangirira Erias Luyimbazi Nalukoola munnakibiina ekya National Unity Platform tiyali awangudde okulonda kwa bonna okwali kubadde mu bitundu bya Kawempe North ng'akukumbye obululu 1,739 n'addirirwa munna NRM Farida Nambi Kigongo n'obululu 958. Wabula Farida Nambi Kigongo teyali mu mativu n'ebyo ebyalangirwa nti bivudde mu kulonda bw'atyo kwekubira endulu mu kkooti ya Uganda enkulu ng'ayagala nti ebyali bivudde mu kulonda bisazibwemu Kawempe North wategekebweyo okulonda okujja ng'agamba nti okulonda kwali kusaanikiddwa emivuyo egitali gimu omwali n'okugulirira abalonzi nti nga byakosa nnyo ebituufu ebyandibadde biva mu kulonda. Farida Nambi nga yakwata ekyokubiri mu kulonda kuno okwetabwamu abavuganyi abawerera ddala 10 ategeeza nti Erias Luyimbazi Nalukoola tiyagulirira abalonzi n'ensimbi enkalu omwalize yagamba nti zaali 1,000 ze yawa Kyemba Muwanguzi Nathan n'endala 15,000 ze yawa Mawumbe George William nti newa mukubira Geoffrey naye namuwayo ku kasente wamu n'abalala nti okubagulirira mu kulonda kuno. Wabula akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda nga kayita mu munnamateeka wako Eric Sabiti byonna ebyogerwa Farida Nambi kagamba nti si bituufu ko ne kanoganya nti okulonda kwali kwa mazima na bwenkanya era nti kalangirira ebyo byennyini ebituufu ebyali bikuvuddemu ebiraga okusalawo kw'abantu aba Kawempe North. Erias Luyimbazi Nalukoola naye kennyini yagaana byonna ebimulumirizibwa Nambi ng'agamba teyeenyigirangako mu kugulirira balonzi yadde emivuyo emirala gyonna mu byokulonda nga yamegga Nambi mu mazima na bwenkanya. Bwetyo kkooti ku bino byonna kwesinzidde okulangirira nti ku ssaawa 6:30 ez'ettuntu lino lye tulimu kaakano nti omulamuzi Bernard Namanya agenda kubanga awadde ensala ye mu butongole ng'eweerezeddwa bekikwatako ku email. Musaza Mawogola enteekateeka ez'okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi mu Buganda zeeyongeddemu ebbugumu. Omusasi waffe omulangira Jimmy Sekabiito y'abirina. Obwakabaka bwasalawo olunaku luno olw'obutonde bw'ensi olw'omwaka guno lukwatibwe Musaza Mawogola ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga. Okusinziira ku minisita w'obutonde bw'ensi bulungi bwansi amazzi n'enkulaakulana y'abantu Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo enteekateeka ya sabbiiti y'olunaku luno mu Buganda ey'omwaka guno egenda kutandika nga 10 omwezi ogw'omukaaga okutuuka nga 12 omwezi era ogw'omukaaga wansi w'omulamwa ogugamba nti ku lwa Buganda ennyonjo tukomye obulabe obuva ku plastika eri obutonde era enteekateeka eno ejja kukomekkerezebwa n'entikko y'omukolo guno ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga. Obwakabaka bumaliriza okukola embalirira yaabwo so nga n'obukulembeze bw'essaza Mawogola nabo bukoze embalirira yaabwo nga kati mu kiseera kino abantu ssekinnoomu bannamikago ab'ebitongole eby'enjawulo bammemba b'olukiiko olw'essaza Mawogola batandise okubaako kye batoola okulaba ng'omukolo guno guyimirizibwawo. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka olunaku luno mu ssaza Mawogola era ng'ono yamyuka Muteesa namba 2 Musawo Ssaalongo Godi Lulesenkungu akoowodde bannamawogola okuvayo bajjumbire enteekateeka zonna ate n'okulaba nga babaako kye batoola okulaba ng'olunaku luno oluvaamu bulungi. Mumyuka wa Muteesa ono Ssaalongo Godi Lulesenkungu ajjukizza ab'eggombola okumanya nti eggombola mpaji nkulu essaza kwe liyimiridde bw'atyo n'abasaba okukola ekisoboka kyonna okuyimirizaawo omukolo guno. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano e Mawogola. Musaza Budde omuwendo omutono ogw'abayizi abazze ku ssomero ku lunaku olusoose e Kalungu gutiisizza omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Mumyuka Kalungu Katawalwa Nsimbe Vincent n'asaba abazadde bajje abaana mu nnimiro babazze ku ssomero. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina.
Omwami wa Kabaka ono Katabalwa Nsimbe Vincent era nga yamyuka omukulu w'essomero lya gavumenti erya St. Joseph Kitabyama Primary School agamba nti abaana olunaku olusoose batono nnyo abatandikiddewo. Nsimbe Vincent ategeezezza nti ezimu ku nsonga eziviirako abayizi obutakola bulungi naddala mu bibuuzo ebyakamalirizo bwe butatandikirawo. Bw'atyo kwe kusaba abazadde mu disitulikiti y'e Kalungu bajje abaana mu mmwanyi babatwale ku ssomero. Wano bwe mbakoowoolera buli omu weerekereze kyonna ky'olina omwana ku ssomero. Bangi tubalabye bakyali eyo bawoza tukyalonda mmwanyi kawuli lunaku lubeera n'ebisomesebwa okyali sente tezinalabika tezigenda kulabika. Embeera eyo naye mbeegayidde mu batuule ku ssomero mwogeraganye n'abazisomesa. Genda oyogere nabo okusinga lonoleka omwana mu kyalo. Tubirabye abaana ku nkomerero ne bakola bubi naye ng'obuzibu buva kulindiikiriza. Ye munnabyanjigiriza David Bale Mukasa ono nga yaliko akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu mu kwogerako ne rediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu awabudde abazadde mu kitundu kino ne Uganda okutwalira awamu nti nga basindika abaana ku ssomero tebasaanye kwerabira okubatwalirako n'ebikozesebwa. Bw'owaayo omwana tomuwa byakulya bingi ate n'otabaako ky'omuwadde kyetaagisa ku ssomero. Mbasaba sindika omwana oweeyo n'ebyetaago ng'omwana agenda. Kakasa ng'omwana muyonjo ng'agenda ku ssomero. Kakasa ng'omwana ayina ebitabo, ayina yunifoomu, abalina okuwaayo ebisale by'essomero. Mbeegayirira baako ne ky'otwalayo kubanga omwana ono bw'anaatuuka ajja kutuukira mu kulya. Kati gwe bw'ogamba nti twala omwana abasomesa bajja kulaba ekyo nedda. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaaru e Kalungu mu Buddu. Mu ssaza Kyaddondo ng'ensi yonna erindirira okukuza olunaku lw'abajulizi olwa 3 Juni, Ssaabasumba w'essaza ly'Eklezia Katolika erya Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere atongozza novena ey'ennaku 9 ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo n'omulanga eri bannayuganda nti beekwata abajulizi nga basabira Uganda efuuse ensi eŋŋwenyufu. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere asabye abalamazi ku luno omukisa bagukozese okwegayirira Katonda ensi eddemu okufuna emirembe n'abantu bafune ensonyi bakomye obwenzi obuyitiridde n'okukomya ebikolwa eby'obulogo ate era basabire n'omutukuvu Papa Leo we-14 atuukirize bulungi Katonda byamwagaza. Naye tubagambye bino byo temubigoberera okulya ennyama emponge kwongera sitaani kwesiga ebitaliimu n'ebirefaanako bwetu mubireke pozina okutugombula abantu n'obwenzi kasita babireke ebyo nga bafuuse bantu ba Katonda bagoberezi ba Kristo. Abooluganda abaagalwa ebimu ebyo bikyatusoomooza wano mu Uganda newankubadde Kristo twamutegeera tufaananako ng'abajulizi ba Uganda abaategeera Kristo mu myaka 3 gyokka ebyo ne babireka. Matiya Mulomba n'agamba abakazi bavuddeko bali bonna bonna nzigale n'omukazi omu obwenzi kibi ne baboleka. Batusoomooza n'obwenzi n'okwagala baka banno oba ne basajja ba banno naye n'abakazi ennaku zonna bamanyi okulimisa abasajja ba bannaabwe naye nti ekyo kibi mukireke si kyaffe kya Bukristo. Naye obwenzi bungi buli mu baana bato ate ffe tulutwalayo naku ezo gavumenti yasalawo nega ministry nti ekigambo ky'okuteeta amazina mu masomero buno obuwala obwambadde kapati ja n'amazina okuwemula n'okwesitaza abaana abato kati kyatteeka tebakkiriza kumala gatwaleyo bantu abo naye twali nakyo tutandise okukyosookereza. Kitaffe Paulo Ssemwogerere ajjukiza abakristo obuzira n'obuvumu ebyayolesebwa abajulizi ba Uganda nga byavaako okumanyisa Uganda era ne bireeta ne bapapa basatu kuno. Tuleese ne bapapa basatu balamba wano lwabajulizi ba Uganda tulambula ne bajja ne bayita ensi yonna kati tugenda kulamaga namungi w'omuntu ajja wano si wa bannayuganda bokka naye n'ensi endala ez'enjawulo zijja okulaba ekikuuno n'okwebaza Katonda olaba ku bajulizi ba Uganda. Njagala okubeebaza okukuza emyaka 6 tasooka nga balangibwa mu lw'abatuukirivu mwebale nnyo okulaba nga mwalukuza bulungi. Tubasabe batusabire Eklezia eyongera okutinda ebeeremu empisa ennungi tufune bannayuganda bategeera abamanyi nti ensi y'abatuukirivu ba Uganda. Papa yatuleka tuli mu kulamaga ng'abalamazi ab'essuubi mu mwaka guno ogwa jubireewo obudde buno obwa jubiri mwaka gwa Katonda mwaka mutukuvu tusabiramu ekisa kya Katonda atusonyiwe ensobi zaffe zetukoze. Mu ssaza Gomba minisitule y'ebyenguudo edduukiridde disitulikiti ey'Egomba bw'ekkiriza okukolera disitulikiti eno enguudo eziwerako obuwanvu bwa kilomita 30. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Minisita w'ebyenguudo mu ggwanga General Edward Katumba Wamala yawadde ekitundu ekya Gomba East omukisa gw'okukikolera enguudo
nga zino zibadde mu mbeera mbi nnyo ng'ate disitulikiti y'Egomba terina nsimbi za kuzikola. Bino bye bibala by'ensinkano yaliwo gye buvuddeko wakati wa ssentebe wa disitulikiti y'Egomba Kibiri Geoffrey ne munnabyabufuzi w'Egomba omulala n'ava Nakibule Masituula, minisita oyo n'akkiriza ekitundu kya Gomba East bakikolera kilomita z'enguudo 30 mu nkola ey'omulembe. Ssentebe wa disitulikiti y'Egomba Kibiri Geoffrey ne n'ava Nakibule Masituula be banjulidde bannagomba ettu eryo nga basinzidde ku kyalo Kasaka mu tawuni kansi y'e Kanoni mu disitulikiti y'Egomba. Omukolo ogw'okujagulizaako omuwala Nabakooza Betty ng'ono ye muwala wa mmeeya wa tawuni kansi y'e Kanoni Kyajja Joel, ng'omuwala oyo yafunye diploma mu busawo okuva mu ttendekero ly'abasawo ery'e Mmengo. Abakulembeze abo era banjulidde bannagomba enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze mu byalo ebyafikka. Ne bagamba nti ebyalo bazzeemu ne bayitima ng'amasannyalaze essaawa yonna gagenda kukolebwako. Essaawa yonna amasannyalaze gagenda kukolebwako. Kasita bamala okupima kiba kiwedde naye tebangamba kiriwe tebagenda kulindira nga bye bakola gano gaffe ga sente ziva mu concentrated fund. Ye ekitawe w'omuwala oyo Nabakooza Betty nga ye Kyajja Joel yeebazizza muwala we obutamuswaza n'asoma. Kyajja n'asaba abazadde b'Egomba nti beefiirize basomese abaana wamu n'okusimba emmwanyi. Tumanye nti omwana bw'omuzaala abawuwo ng'omuzadde naye atabeera wa ggwanga okufaayo wamu n'ensi yonna. Tegeeza omwana okubeera ow'omugaso mu ggwanga lye ekikulu ddala muteekemu ekigambo education. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo.